nga bannaffe aba NRM nabo olwaleero bali mu nteekateeka yaabwe ey'okusunsulamu abo abagenda okugenda mu lusirika lwabwe olujja okutandika olunaku olw'enkya. Leero n'enkya bagenda kubeera nga basunsula bagenda kukeberwa aba covid ate bagende mu lusirika ekyankwanzi. Ababaka abapya abalondebwa nga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January omwaka guno mu kalwako akabona akafundikirwa n'abo abalina akakwate bajja kubwabwe naye nga banyiiga naye nga balina kaliningi akatonotono ku kibiina ekya NRM be bagenda okugenda abaka bonna abo 243 bagende mu lusirika olw'ennaku sabbiiti nga 2 nga bali ewaabwe ekyankwanzi boogera ku nsonga zaabwe ez'enjawulo badde n'eddoboozi limu nga beteekateeka ate okulayira mu parliament ey'omulundi ogw'e11. Nze Muhammad Wamala tugenda byogerako ebyo n'ebirala bingi naye kakwasa munanga kulamuseeko ali tulabe tugenda okuba nga tutambula enkya ya leero. Wewa wasizo otya mukwano okwebaza okwagala Salt TV webali kuwuliriza Salt FM. Twaliza awamu Salt Media abajagadde mutukoze obulungi obutagambika abayita ku mikutu mugatta bantu Facebook, YouTube, ababeera ku Salt Media app mwebali ddala tuteekamu data. Namwe Mukama Katonda batunulemu mu ngeri ey'enjawulo ate abatukwatira ku channels ez'enjawulo namwe mwebale nnyo nga kwotadde n'abagenyi abali ku Star Times Dish. Tubaniriza nnyo era tusiima nnyo byonna bye mukola. Munyo okumakya wano tuba tutandise wabula ne ku Salt FM zibula atudde ebegenda mu maaso. Mumbejja Kasai mwana ow'okuwala yekka ali ne Buufa Rogers Matovu awamu ne Aka Black Lives Matter. N'olwekyo programu yaabwe oba togiwulirizangako olunaku olwaleero teekako owulirize engeri gye bakubaganya ebirowoozo engeri gye basengekamu ensonga ojja kubyagala otambule ng'oli mumanyi naye naffe tuba tugenda kutwalira ddala paka ssaawa zibeera 4 ez'okumakya. Omunyo okumakya tutandika 12 ku ssaawa 2 Apollo Kusime n'ayingirawo n'ebyobufuzi ate ku ssaawa wali ebisatu mu byolwana jana tutuusaako ebyemizannyo awo kussa ku kitundu paka kunnya naffe ne tulyoka tufuna emmere ey'omwoyo ekigambo ekiba kivudde ku Namulondo. Omunyo okumakya tuba tugugadde mu butongole nkubuuzaako nkwagaliza olwokuna olulungi bannaffe abakristu ab'Eklezia Katulika tukyali wamu nammwe tukyabasabira Mukama Katonda abanyige emitima Mukama Katonda abasobozese nate okuwangula ate tusaba Mukama Katonda ayongere okulungamya oyo anadda mu bigere by'abadde Ssaabasumba kubanga emirimu gy'abadde akoze mingi okutwaliza awamu bw'owulira buli agava mu nsonda ez'enjawulo. Good morning Misena Bwire Busitemaniyengo district y'e Busia mbagala nnyo. Tugenda kutandikira wennyini olunaku olwaliro mu byafaayo ziri ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka 2021 naye bwali bwe buti omwezi gwali gwakuna omwaka gwali gwa 2013 eyali Ssaabaminisita w'eggwanga erya Bungereza Margaret Thatcher lwe yafa olwaleero. So emyaka gitambudde emyaka 8 bukyanga ava mu bulamu obw'ensi eno yafa ekirwadde ekya stroke ono bamuyitanga Iron Lady mukyala ali wakyuma nnyo enkwata gyakwatangamu ebintu byate nga alina omukwano oba yali ally ow'omukulembeze eyaliko ow'eggwanga erya America munaffe Reagan naye lwaliro bagenda kuba nabo bagenda maaso okumwogerako n'okulaga ebyafaayo bye yakola nnyo eggwanga erya Bungereza naye wano ewaffe ate olunaku lwe lumu gakyali maziga na biwoobe eri Eklezia Katulika olunaku olwaliro mu butongole bagenda kubeera nga bawummuza omubiri gw'omugenzi Prelate Archbishop Dr. Cyprian Kristo Lwanga naye olunaku olwajjo twalengedde kye bayita flood of tears. Omuntu bagamba flood of tears gabeera maziga nga mangi n'ebiwoobe nga bingi nnyo. Flood of tears and emotions abantu balengedde nga buli omu ali amaziga agatali ga crocodile agatali ga waggoonya naye nga bagajja ku mutima olw'loss ga bukuusa abantu nga balaga omukwano eri abadde omwagalwa waabwe oyo. Enteekateeka yonna naye ate poliisi yavuddeyo n'ebiragiro negamba nti wadde kiri bwe kityo olw'ekirwadde ekya COVID-19 omuwendo gw'abakungubaza bagenda okwetaba mu nteekateeka gwasaliddwako. Eklezia obesaze ekkulu ly'ekampani lyakwataganye ne poliisi ne bagamba baagala abakungubazi 500 byokka abaweereddwa kaadi abagenda okwetaba mu nteekateeka ez'okuziika. Naye bannayuganda tebawena wedda bagamba oba batuise oba tebatuise tugenda kubeerayo. Ekijja kijje kubanga okuva ku lunaku olw'omukaaga okutuusa olunaku olw'eggulu wabaddengawo opportunities eri bannaffe abalala ffe abantu ba bulijjo okugenda mu maaso n'okuba nga tumukungubagira. Kaakati okuziikibwa kwa Ssaabasumba kwawukanako kufa abantu ba bulijjo. Bano abantu abasinga obungi abali selected abagenda okuba ekitundutundu ku kuziika kuno abamu
banaddiini ate bwe twogera ku ekyo Ssaabasumba bw'atyo bw'abadde abandi babyakwerinda eyo security eteeka okubeerawo bannabyabufuzi bateeka okukiikirira gavumenti yaffe so n'olwekyo bw'obanga tolina sitiika totawaana kujja ku lutikko waneene Lubaga obanga tolina sitiika kitwale nti embeera eringa bwe twali mu biro ebya lockdown nga ba essential workers bokka balina sitiika z'emmotoka ezikola ki ezitambula so kaakati munnange oba togirina totawaana kujja Lubaga ate tetwagala maziga malala tetwagala okuzika kuno kukomekerere ng'ate gwe oli mabega wa mitayimbwa kubanga abantu ab'ebitiibwa bana bagenda okujja abasinga obungi tekikkirizibwa ffe bantu ba bulijjo babisaati biteeteeyi basaalindirako abantu abo abalina akakwata ab'enkizo abalina akakwate ku mugenzi be baweereddwa kaadi ezo kubanga abantu baga nti abantu abafudde abakunava balanga bagenze nga ne baziika nga bangi Muzaata yafa abantu bagenda ne baziika nga bangi twalengera munnaffe Kalisa yafa abantu bagenda ne baziika nga bangi none yakasembayo okufa abantu bagenze ne baziika nga bangi Haji Katongole abantu nga bangi era mbu wali mukungubaga okwa munnaffe yali meya wa Kampala mbu abantu baali bangi birabikanga mu COVID ensonga yaabwe erabikanga ematiza naye ate bw'otunuulira abannaffe abo be baweerako ekyokulabirako nti bo enteekateeka teyali ng'eya Ssaabasumba bw'ebadde kubanga bwe bagamba nti katumutwale ku kiggwa e Namugongo Namugongo akuŋŋaanya abantu bameka katugenze Kololo akuŋŋaanya abantu bameka so kaakati kitegeeza nti babadde bagezaako kuteekawo mwagaanya abantu basobole okugenda mu maaso n'okubanga oba oli awo bamusiibula nga bamukubako erisa evannyuma kaakati bwe tutandika okuleeta endowooza bwetyo kiyinza okufaanaganako embeera eyaliwo mu kuziika eyali pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania John Pombe Magufuli kubanga abantu bajja kutuuka wali eri nga tebaagala nga bali uncontrollable jjukira nti eri munda gy'agenda okuba nga aziikibwa oba oli awo si wagazi nnyo kubanga culture ya Africa okutwaliza awamu omuntu aba ayagala n'atuuka awali ekinnya mu bagenda okuteeka omugenzi n'ayiwayo n'ebimuli oba ettaka naye kano kagenda kubeera kafunga kafunda nnyo era abantu bajja kubeera bankizo bokka abajja okukkirizibwa okugenda crypt munda mu ekereziya webategese kubanga bategeeza nti agenda kuwummula makkati g'abana ababiri abaasooka okuzikibwawo ekereziya erina protocol ekereziya ze zimu ku nzikiriza eziri organized abatamala gakola bintu abatamala gakola bintu oba bibino bannaffe abo abakatuliki nti ensonga zaabwe nteeketeeke bulungi balina emitendera gye bagoberera bwe batyo so kaakati bannaffe ensaba abeefuge n'ekirala kye tulina okutegeera oluusi naye nga kiruma ate kizibu kyakukkiriza nti abantu mu society tubeera nabo naye ate wabaawo abantu ab'enkizo emirundi egiwerako tulabye abantu baffe nga batuvudde ku maaso naye oba oli awo ne bagamba nti kakati mmwe ogwammwe gukomyawo ono waffe ffe tulina okukola ki okumumaliriza emikolo gyonna egisigadde okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'abadde alina so kiruma alina ebintu bingi nnyo byakoledde oba oli awo abantu aba bulijjo buli gw'owulira ayogera agamba nti Ssaabasumba abadde muntu w'abantu nga takuyitako luli walaba n'abaana aba St Cyprian nga bagamba afa abadde ngajja n'atusabira era nga wabataliiwo agamba tuli mu ssaala kakati kitegeeza nti abadde nga yeetuukira ku muntu awatalikola ki kusosola kakati empisa eyo oluusi tuba twagala tugitwale omuntu ono ng'avudde mu bulamu bw'ensi naffe tukole ki tugimulage naye ate ne twerabira nti omuntu ono aba yafuuka muntu mulala oba oli awo gavumenti eba emuvunaanyizibwako oba ekitongole kyonna oba oli awo enzikiriza kyaba abadde akola ki akulembera so n'olwekyo obulumi bungi naye bannaffe abakatuliki naddala abakatuliki kubanga ffenna twandyagadde okugenda naye ate abakatuliki kibakwatako nnyo bandyagadde okugenda ku lutikko naye olw'embeera eya COVID-19 kubanga n'emiwendo gyo nnyini olaba bagisizzaamu bakkiriza abantu 2 naye bano bagambye 5 waakiri kubanga bwetunda ne Lubaga wennyini wafunda bw'ogamba paka eri wansi ku Nabunya almost abantu bafulaadi nga wonna bajje side eno y'eddwaliro bake paka eno kumpi ku lubiri SS wansi olengera nti ate abamu bayinza n'okuva ku mikolo egy'okuziika kubanga omuntu okugamba nti nkonfirm nze nti ngenza okwetegeka oba okubeera ku mukolo ogw'okuziika aba ali wali ku kyoto wennyini oba tesitese enteekateeka eyo ey'okuziika naye wano embeera bwetyo bwezze era enguudo ezimu zigenda kuggalwawo olw'enteekateeka eno abakungu kubasobozesa okutambula obulungi ababodaboda babaganye temutwalayo kada zammwe
babagambye nti nobobeera mukungu nga bakukiriza naye nga tolina nteekateeka ya motoka sitika nga okyadde ku booda ojja tuuka wali we bakugomye okukoma akuteekaawo wali otambule okutuukasuubire bannaffe ababooda banaafuna amatu ku mulundi guno bajja gafuna oba naalema okugafuna bajja gafunisa lwampaka ngaddi lwe bagafuna ababooda kakati awo alikati bweba baganya abantu ba bulijjo kati lwaki gwe atubeera ndowooza tuleme kuteekawo mbeera yakusikangana muguwa lwampaka agenda tugenda nsuubira nti embeera eno erimu n'okwongera okunyweza ebyokwerinda olaba kakati ennaku zino okuziika okubaako abantu ba bulijjo eno babeera batwala omuntu ku ntaana nga waliyo abasumulula amataala ku mamotoka baba batwala nga waliwo abasoobera muki mu nsawo z'abannaabwe n'abasigala eno okuziika kubeera kwagenzedde eriyo abasigala nga bo basigadde wano babuulira ebintu eby'enjawulo atunda omulondo atunda simanyi biki abo abantu ab'enjawulo kanaabo abaagala okukola kati mu nteekateeka eno eri abajja okwagala okujja okukola abatunda kalenda z'omugenzi abatunda obutambaala abatunda ebintu ebyenjawulo kati abo bonna bonna ate nabatwala space nene kalowooza mu nteekateeka eno y'okukendeezaako omuwendo ne commotion mu mbeera eno kubanga omukolo ogenda kubeera nga gutambulira mu nnono na tradition z'e Roma kati awo yenteekateeka okulabika nti bakendezezzaako ku muwendo ogwo naye minisita yavuddeyo olunaku olwajjo mukungubaga nayogera ensonga Dr. Chris Baryomunsi n'agamba minisita omubeezi ow'ensonga z'amayumba n'okuteekerateekera ebibuga n'agamba Bannayuganda bakozese bulungi omutimbagano bingi ebyogeddwa ku social media nga byogera ku mugenzi ono ekyamutta abalala bakyemulugunya abalala baagana okukkiriza mu alipoota ezagenda kukozesa postmortem n'agamba nti bakakkanye ebigambo byogeddwa bingi nnyo okuva ddala ku lunaku olw'omukaaga n'agamba kyekyo kyagenda mu maaso omugenzi yagenda yawummula abantu tebakkiriza na mu blood clot nga bagamba kikyate ekyamuleetera kiloto omusaayi kubeera nga gwetutabadde nabyebambejjawo n'atakoze bite ebibuuzo bingi ebyasigaddewo naye byonna byonna tebikyayamba akadde kano ekikulu okuteeka mugenzi kitiibwa nakumuwa send off oba oliawo n'okuyimirira wamu ne family kubanga bo ab'ennyumba y'omugenzi bavaayo ne bakkiriza ne bagamba nti weewaawo alipoota ezireeteddwa tukkiriziganya nazo so kakati oli omu family abadde amanyi omuntu okukira ku nze ate ye bwakkiriza nze nendaga nti ebyo byakkiriziganya nabyo temulinsa ate tubeera tubongera ebiwundu singa nabo babadde balinamuko akabuuza ogamba kale nti Bannayuganda abamu balina ensonga ebabaakinga naye baavuddeyo jjukira n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu kumukungubagira naye yasabye abasawo babeeko ne kye bakola ku nsonga eno kiki ekiviirako omusaayi gunene okukola ki okwetukuta nga tukiwulika ng'ekyolusaayi muyinza obba mwakyewola eno ne mukitwala ewammwe naye nga kyeno ischemic blood disease eyo heart disease president yalaga ng'ekintu kineno kisusse mu ggwanga so kaakati kiki ekiviirako ensonga eyo Bannayuganda bakitegeere kubanga era tufiiriddwa abakungu bangi nga ekirwadde ekyo kyekibajjuludde mu bulamu bw'ensi natukola tusooke tulengera emboozi eno eyabadde ate mukungu bagwali tulengera emboozi eyo ya Kizito tulabe ate byabadde bitya olunaku olwajjo abantu nga bazirana embeera yabadde enzibe nnyo ate nga beteekerateekera ate asobodde genda namugongo munanga ate ndowooza ebintu n'obirabira ku mikutu bagambye nti enteekateeka ojja kubeera ku mikutu emikwanira wala oba television oba TV eggwanga eteeka okulaga omukolo kati awo batasobole ojja kuba buli kimu ekyobutabuliro ojja kirabira ewaka buli ogufollowinga bulungi enteekateeka yonna enaaba etambula tulengera emboozi eyo ya Kizito eyabadde ate ennamugongo jjo wali ku basirika nga bagenda maaso okungubaga n'enteekateeka ne minisita gyayogedde ebigambo ebyo ebigamba Bannayuganda bakakkanye ebigambo byabadde byogerwa bingi nnyo basibule omuntu ono mu kitiibwa ekimugwanira okusinga okumwogerera amafuukuule. Cyprian Kizito Lwanga lwe gutwaliddwa ennamugongo abantu okugukubako erisa evvannyuma buli abadde ayingira ng'asooka kwazibwa era ng'ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kya COVID-19 bigobererwa. Abaserikale ba Papa boogedde lwe baasembye okwogera ne Ssaabasumba Kizito Lwanga ku ssimu. Katonda yatuwa omusumba ye yennyini gwe yeerondera n'amuwa ebbanga ly'abadde alina otuweererezaamu ye nga bwe yeeteebye katukozeemu omulimu gw'amaanyi twebaza Katonda. Ate abadde n'enkulaakulana ng'ayagala nnyo omukirisitu owaawamu kwegamba
akulaakulana mu by'omwoyo n'eby'omubiri n'asitula abantu okubajja mbwavu n'abuulira ekigambo kya Katonda ng'amanyi toyinza kubuulira muyala n'asobola okutegeera ky'omugamba era omuntu wabeera mbunaku ennyo oba mbwavu ennyo n'ekigambo kya Katonda ky'omubuulira olwo kimukaluubirira. Ssaabasumba omugenzi ng'oggyeko ekyokuba omukozi ennyo ateeka obwesige mu bantu. Ogeza nze yanteekamu obwesige era bwe yali ng'afuna obwepisikoopi Kasana Luweero nze gwe yalonda okubeera omwanjuzi w'emikolo so nga nali wano Naggulu mu kiseera ekyo. Ku ssaawa 3 ez'okumakya omubiri gwa Ssaabasumba gutuusiddwa Namugongo mu luseregende lw'emmotoka era abakungubazi oluzirabyeko ne bongera okwennyika emitima. Oluvannyuma omulambo guyingiziddwa Eklezia mu ssanduuko ebikkiddwa ku bendera y'eggwanga abantu ne basimba ennyiriri okumukubako eriisa evvannyuma. Oluvannyuma bagenze ku kayanja ne bongera okusaba. Abakikiridde gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo abayizi b'amasomero n'abantu ba bulijjo babaddewo. Bishop Saveras Jumba owa Masaka Diocese asabye abantu okugoberera ekigambo kya Katonda kuba kye kisobola okubayamba mu mbeera yonna n'akubiriza abalina embibi ku mitima okwekuba mu kifuba. Scripture has no kind words to any of us who play, who intend, or who sometimes play God's role, who deny the existence of God and the life after. The psalmist says, a fool says in his heart, there is no God. Tulimu okwemulugunya, tulimu n'okubuusabuusa, kituufu agenze, tulimu okutya, tulimu n'okwetunuulira, ono munnanga ninaanye kyalowooza kyendowooza, anyolwa nga nze bwe nnyolwa. Tufaananyizibwa abayigirirwa ba Yesu ababiri. Kristo baalabikidde. Ekizzeeko bwe bubaka obw'enjawulo nga bulambika ebijjukirwa ku Ssaabasumba Kizito Lwanga. Wano we tuli mulaba embeera gye tulimu, maanyi ge, birowoozo bye, ntetenkanya ye, munyonyo tumanyi bwafaanana, Lubaga Cathedral tumanyi nga bwali, kati maanyi ge ago gonna. Ku lwa gavumenti, minisita omubeezi ow'ebyamayumba n'enkulaakulana y'ekibuga Dr. Chris Balyomunsi ng'ono yakiikiridde gavumenti leero era nga musawo omukugu annyonnyodde ku ntambula y'omusaayi n'ekiviirako okwekwata. That his heart was diseased and he got a clot like the other speakers have said. If you remember in your biology, the heart has arteries, blood vessels which supply it with blood. We call them coronary arteries. When blood gets oxygen in the lungs, that blood which is oxygenated then comes to the heart, it serves the heart, and the heart also pumps it to serve the rest of the body. Abalala abeetabye mu kusiibula omugenzi bwe bati bwe balambisa ensonga. Tunamujjukira okubeera omusajja omukozi ennyo, munnaddiini naye ate nga mukozi nnyo, mu mbeera ey'okulaakulana teyazimba wano wokka naye munyonyo n'ewalala. Ekyezeetaagibwa endala tekisobose, Mukama bw'atyo bwe yageze. N'olwekyo tulina n'amasomero mangi nnyo nga gabadde mutwe gwe okulaba nga gakolebwako, n'ebirala bingi nnyo. Tourism site yafuuka ya ggwanga n'ebirala bingi. So mu ngeri emu oba endala tugenda kubanga tumusaalirwa.
Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga aziikibwa enkya ku Lutikko e Lubaga nga yafudde ku Lwomukaaga ku makya. Bya Robert Mutebi, Eric Sebalamu ne Oraga. Embeera bwe tubadde lunaku lwajjo ate mu nteekateeka ez'okusiibula mubadde bagenda maaso Namugongo byabaddeyo era nga tusuubira nti olwaleero mu butongole agenda kubeera nga awummuzibwa mu mbeera gye twagambye nti omuwendo omutono gubakkiriza ogw'abantu so abasinga obungi mujja sigala ku mikutu egy'enjawulo ebintu mbyotere ewaka wammwe mu ddiro lyammwe nga mutudde mujja kuba buli kimu mukiraba nga tewali kusindiikirizibwa kwonna okusinga ate okujja okwenyoola n'okwesika ebitogi n'abakuumaddembe abanabagana ate okuyingira munda. Kyekyo twagala okuziika kuno kugende bulungi kubanga Ssaabasumba abadde muntu wa mirembe ate tetwagala kugwe oba oliawo nga waliwo ali emabega w'emitayimbwa nga waliwo eyatuusiddwako obuzibu bwonna. Oba tolina sitiika sigala ewaka beera ku TV yo. Kale awo wentu tugenda kummulamuko bwe tunadda tugenda kugendako ebweru w'eggwanga tulabe bawandiise biki katono nnyo tovaawo omulabe wa Soul TV katukomewo. Tukulisa mwe wa Soul TV mukumula kutushagenda maaso program munyo kumacha tugenda genda kebweru w'eggwanga tulabe bawandiise bikibo atona ku lwaleero. Olupapula olwa Guardian lufulumya mu ggwanga erya Bungereza luwandiise ku munnaffe Tiger Woods mujjukira akabenje ke yafuna mu mwezi ogwa February olwo bawandiise alipoota eragira ddala kyekyaliwo kabenje ako ne bagamba nti emisinde gyali avuga gyali miyitirivu nnyo ate nga ekifo kyali avugiramu kyali kizibu nnyo ekyaviirako emmotoka ye okutomera omuti ne yeefuula emirundi egyo gyonna naye waaliwo okutebereza nti oba oliawo yalina influence ey'eddagala ebiragalagala n'omwenge naye abakuliddemu enteekateeka y'okunoonyereza bagambye nti Los Angeles awo ekifo ekyo kyafunamu akabenje ako. Munnaffe Sheriff Alex Villanueva agambye nti omukulu ono teyina influence yonna kaali kabenje bubenje lwakuba nti yali adduka nnyo. He was speeding yakyamuviirako nti ate mu kifo ky'okulinya brakes yalinya accelerator kitegeeza mmotoka naye yongerayo okutambula butambuzi n'okulabika nti yatomera emiti ogwali mabbali g'ekkubo n'akabenje ako naye yafuna ebisago byali bingi nnyo naye ekirungi nti ate yasimattuka n'otwogerera akyagenda mu maaso okubanga afuna obujjanjabi kulabika nti ateera bulungi. Omuntu ategeeza nti ekyalwisiza ya lipoota eno okuvaayo agambye nti balina okusooka okufuna consent eyiye era egenze maaso n'abagamba nti mugende maaso publishinge byonna ebyaliwo oba byemwazudde. Akabenje kaali katukosa ffenna okutwaliza awali munanga asigala nga lwaki balina kumwebuuzaako bamwebuuzaako ye nga yali involved tumala gagenda mu maaso kwasanguza byozudde ku musajja omukulu ono ne ku lukalu olwa Africa nabo basooka kwebuuza ku bantu kumwebuuzaako kubanga bibadde bingi ebyogerwa yali atamidde yali anywedde enjaga naye byonna byonna byebazudde bagambye nti yali avuga 140 kilometers per hour ate nga walina okuba wayali ayitaawo balina kuba nga bavugira at most 45 naye yali mu 14 nga kaguddeyo kati yalema n'okubreakinga olw'okuba yali adduka nnyo ate nga abantu watwala waliwo ekkoona waliwo embeera emmotoka yeeyo akabenje ako yakafuna omwezi ogwa February omwaka guno naye ekirungi yakasimattuka baga nti yayiwa namukisa nnyo okulabika nti yasimattukira awantu awo kubanga watutte abantu bangi nnyo abatategeera nvuga yaawo naye embeera ebyo bwetu bwe yatambula agenda maaso okulabika baga nti ayinza obutaddamu kuddamu kuba golf oyo kuba oyo abadde champion wa golf embeera ye amagulu n'ebisago bye yafuna eby'amaanyi amavivi ne ankles ayinza obutaddamu okulabika nti atambuza omuzannyo ogwo. Olupapula lwa USA Today lufulumira mu ggwanga eri Amerika lumaze okubanga nalwo luwandiika emboozi eziwerako. Tugenda kutandika n'emboozi ekwatagana ku nsonga ey'okutta abantu okuyita mu kukuba amasasi ag'ekyeyonondere mu ggwanga eri Amerika enekutte wansi ne waggulu. Kakati we twogerera President ow'eggwanga lino Joe Biden avuddeyo oba oliawo n'enteekateeka nga 6 ezigenda oba zaalowooza nti singa zibeera zisiddwawo kijja kubanga kiyambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka n'ekitta abantu nga bakozesa emmondo. Mu mbeera eno kyasoose okukola kwe kubanga aliko gwasongako era nga gwasonzeeko ayitibwa David Chipman. Ono agenda kubanga avunaanyizibwa ku kitongole ekimanyiddwa nga Justice Department's Bureau. Ekitongole kino eno kivunaanyizibwa kuba oliawo ku misango oba kyekuusa ku mbeera ey'emyenge
tobacco mu Luganda tuyinza muyita cigarette etaaba yetaaba okay musana ensonga ey'emmundu kakati agamba nti musajja mukulu ono wanaaba ateekeddwayo agenda kubanga ayambako ku nsonga y'abantu ababeera bakoseddwa okubanga bafuna obwenkanya bwatyo takomyawo ekitongole kineeno kiwereddwa ennaku 30 zokka ennaku zino 30 bagamba nti kiina okuvaayo n'enteekateeka ennambulukufu ku bantu abalina emmundu oba oliawo ezitali mpandiise ze bagenze mu maaso n'okuyita ghost guns balina okuvaayo bannyonnyole butya bwe zigenda okuba nga zikwatibwako ennaku endala 6 zibaweereddwa naye nga zineeno bagamba nti waliyo abantu abenyigidde mu ttemu ate nga bakozesa emmundu ekika kya pisto kakati bagamba nti pisto zineeno nazo zirina okugenda mu maaso n'okuba nga zirowoozebwako oba oliawo ziteekebwe mu bika by'emmundu biri eri ebyobulabe kubanga abasinga obungi wadde nga batambula nazo mbunga bagamba nti zakwekuumisa okutwaliza wamu mu ggwanga eri Amerika bw'ogezaako okugoberera ku bizze bivaayo oba ku bizze bigenda mu maaso nga byekuusa ku ttemu erikozesebwa emmundu libadde wala nnyo gun violence badde y'amaanyi kubanga abakola emmundu ate be bawagiranga abakulembeze kitegeeza nti bawanga ssente nnyingi nga babawa ne license zabwereere okugenda mu maaso emmundu mu Amerika ogenda bugenzi n'ogula ekinywa ky'oyagala anti ddembe lyabwe mu dduuka noga mpeeyo mpeeriyo mpeneeri n'otwala eka kati nno bagamba nti waliwo n'ezibadde nga teziyina serial number ezo zonna balina okulowooza ku butya bwe bagenda okuzitresinganga amaanyi kubanga abo bannagagga kampuni ezikola emmundu mu ggwanga eri Amerika bagagga almost babeezaawo eggwanga eri Amerika n'okutwaliza wamu bannansi b'eggwanga eri Amerika abamu balowooza nti emmundu etegeeza bukuumi security kakati okugiyinzijako ye nga ye anaakola kyanjawulo okwawukana ku banne bandidde mu bigere munnaffe wamulengera Trump byamutabukako baakubanga abantu okyeyonoonere naye ng'ate ye kennyini bwe yali ajja mu buyinza oba mukulembeze bano benyini bamwa support yagezaako okuteekawo embeera ey'okusazaamu licensi zaabwe naye nga bamujjukiza nti jjukira engeri gye wajjamu yewaite ene waffe netukuwa n'ensimbi zaffe zaali nyingi naye bwe tweyongerayo ate mu lupapula olwa Guardian era mwana mulenzi ono tujja mwogeraako ndowooza kumpi buli lunaku Navalny Alexei omunnaffe ono kritika wa Putin mu ggwanga erya Russia ebyo tebiggwayo gyo twagambye nti yagaanye okulya emmere akyagenda mu maaso n'okwekalakaasa naye temperature yakakkanyeemukko okuva ku 39 yakakkanyeko n'ekitundu kimu kati ali mu 37 obutalya mmere kyamuyambye asala kilo emu buli lunaku munnamateeka we yagenze n'amukyalirako jjo mu kaduukulu eyo penocon yasibirwa n'okusalirwa ekyonozo kya myaka 2 n'ekitundu bamwita Vadim Kobzev ye munnamateeka we bwe yakomyewo n'awandiika ku mukutu gwe nagamba omusajja nsanze ali bubi omusajja ali bubi losing sensation mu wagulu ebibatu takyafiiringa asobola okutambula naye nga sense tawulira binyogoga tawulira byokya kitegeeza ali mu mbeera sinnungi palm ebibatu bye omuteekamu ekyokya tawulira omusaamu ekinyoga tawulira takyafiiringa agamba omusajja okubanga yagambye nti eddwaliro gye bamutadde eddwaliro eryekkomera eno penokeno gye bamusibira balina paramedic omu ate nga abasibe bangi nnyo kati olubanga bamugye mu kasenge ak'abantu abangi bamuteeka mu kasenge ak'abatonotono akabalina sukaali abalina tibbi okulaga nti afuna obujjanjabi obw'enjawulo naye agambye nti omusajja embeera si nnungi gy'alimu bano kyebakola okumubeezaawo okulya okumuyambako kyebakola balina enkoko gye bookya okumpi ne weekalakasiza kati akawo kali bwe katambula konna mbu ne kamugira eno bakazako n'okumuteeka switi mu ngoye zayambadde mbw abeeko kaalya naye sijja kulya lindako enkoko zookebwa appetite ejje naye era bikyagaanye akawo kali kamusemberere kamukube oba oliawo n'ebifi babireeta bamuwa switi gwe bakwata olw'empaka ne bamuteeka mu ngoye ze zayambadde abe nga anuunako waakiri naye nga embeera yeyo nzibu nnyo bagambye nti aluzinga kilo emu kati buli lunaku emyaka 2 n'ekitundu ginaggwerako ndowooza ayinza okuba asigazza magumba oba na nnyingo zokka naye lyekomera lyegaana neligamba nti limulabirira bulungi era obulamu bwe buli bulungi lyagenda ne maaso okumukebeza ekirwadde ekya COVID-19 n'akafuba ye musajja mulenzi oyo ye musajja mukulu oyo munnaffe Navalny Alexei emyaka 44 bwe yakomawo ate baggulako emisango egyo nti alina embulankanya ey'essente yagenda maaso alina ekirwadde ekyafunye spinal hernia aniono w'enkizi bagenda maaso okubanga nakyo bazudde nti akina naye nga yeetaaga ogenda okumukebera
omubiri gwonna gwonna naye okukola kye bayita house arrest lwaki tebamusibira wuwe mu maka ono ate nga kulitiiki wa mukulembeze ate kigaana bamuteeke wuwe waka mu nyumba bamulaba nga wabulabe nnyo okumuteeka anti abantu bagenda mu maaso okwekalakaasa olaba ali mu kkomera nagamba ejja abantu batambudde kilomita 6 bajje beekalakaasize mu kkomera gye bamusibira ne bakwatako bebakutte kati tebamuzeeka kinaabeera kitya naye embeera bwetambula mu ggwanga erya Russia onamateekaawe Vadim Kobzev avuddeyo n'abaako kyayogerako Abamerika baganye abantu baabwe okujja mu ggwanga erya Kenya Centers for Disease Control egamba nti eggwanga erya Kenya liyitiriza ebirwadde naddala ekirwadde ekya COVID-19 ekyokubiri waliyo ensonga ez'okuwamba zosobola okuyita kidnappings n'entalo ezo ziviirako abantu okubanga bafiirwa obulamu bwabwe kakati balabudde abantu baabwe bagamba nti Kenya as per now kabagira bakola ki balinda muko ku nsonga y'abannansi baabwe okubanga bakyala Kenya yo bizibu n'eddagala ly'akawuka ka Mukenenya twalabye jjo nga lyakendedde muko naye katumulamu katono nnyo tulabe tica omusomesa ye alina biki mu byafaayo tugenda kudda ne Daily Monitor ate ne Ono Bwino alina bingi byawansi tugenda okubanga tukomawo nabyo oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo